Okay, mbabuzaako amakya amalungi, a very beautiful morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video eno wegenda okubeera nga ate ekutuukirako. Nsuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo, maridadi sana. Video eno ng'enkola yaffe weebeera abakadde abawangaalidde wano mukimanyi bulungi nnyo, etandika na kubeera nga ate onteerako ekigalo ekyo likinga ate sharingirako abalala nga bw'osobola. Bw'oba olina ka comment ko tokoma kubeera nga ate kabeera mu mutwe gwo, tekigenda kubeera nga ate okawandiikawo awo ne tubeera nga ate of course tuwuliziganya ku biki ebeera bigenda maaso. Kakati naku nga zize ziyise ennaku 2-3 wiiki emu nasobola okubeera nga ate mbaako video ey'enjawulo gye nakolera omuyimbi Jose Chameleone ne mbagamba nti ebya Chameleone nno si birungi, omuyimbi alina ekirwadde eky'enjawulo ekimuluma era nga bannaye bwe muba nga temumutadde mu ssaala ayinza okubeera nga ate amaliriza nga ekyamazima obulamu bugenze. Kakati nyongedde okubeera nga ate nkakasa waliwo information gye nfunye eby'omuyimbi Jose Chameleone byongedde okubeera nga ate byonooneka. Bategeezezza nti omukulu embeera gy'alimu mbi nnyo era nga ayongedde ddala okubeera nga ate akoggera ddala. Abamu ensonga bagiteeka ku mukyala Daniela Atimu olw'ensonga nti omukyala oyo yali amwagala nnyo, naye omukulu oyo omukyala oyo lwakeera ku makya nabeera nga ate amukyawa n'agenda mu ggwanga lya America. Ebintu byayongera okubeera nga ate byonoonekera omuyimbi Jose Chameleone. Anywa nnyo omwenge, anywa enjaga, akozesa buli kimu kyonna kyonna ate ng'okulya kwe okw'emmere aliira ddala kintu kitini nnyo. So byebyo nno ebigenda maaso wa Jose Chameleone mubeere nga temumuteeka mu ssaala, otherwise mwongere okubeera nga temumuteeka mu ssaala. So bwedaba okujja wa Jose Chameleone ngenda kubeera nga tembatirawo obutambi bulala bungi nnyo, tulakaalira byonna byonna ojja kubeera nga te obisanga wano. Tugattako mu butongole bw'obanga wadde tutera okubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kakuwalatinga buli lwe ndese video awo. Kambatiremu ensonga zino sako n'obutambi obulala bungi nnyo kopawo temuvaawo. Omuganda agamba tosekereranga ddukana nga naawe olina akabina. Omukolo ono amabegako bwe baali basse omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze sawa omukulu ono yagenda e Kenya bamubuuza twalabye Bobi Wine ensonga eri bweti basajja babadde bamumizizza omusungu bamukubye eki bamukubye akakebe babadde bamusse. Sawa omukulu ono yayanukula bannamawulire n'agamba yamanye eyo tebinkwata konze kagamba it's none of my business, that is his business. Ewe kagamba ebyo ezo business ze lewa nange kati tukuyambe tutya mukulu, kati ffe tugambe tutya tukusaasire tusanyuke tukole tutya kuba gwomu kwabo abalidde ssente y'omusolo, gwomu kwabo abalidde amalwaliro n'ogenda ewasali musale n'akuwa nolaba Museveni ng'ali kololo nojja n'ofukabira kakati muzeeyi era muzeeyi kakati bambe ssente njagala kukola studio ey'abavubuka. Kakati abavubuka bonna bakuŋŋanye babeere mu studio nga munnaffe oli ow'ekiwaatula eyasaba ssente za kamera simanyi n'eki naye bibye ne studio bibye balo studio ssente z'omuwa omusolo mwe mulowooza you know. Naye kati tukuyambe tutya mister kuba kati kwala bantu mmwe you know, omuntu nawanga tokkaanya naye, omuntu nababeera bakugamba nti mumulwanise naye ate nga nawe mutima gwo kimanyi bulungi nti omuntu gwe tulwanisa tumulwanisiza bwereere, ng'omuntu gwe mulwanisa gw'oyagala afe nga nawe mutima gwo kimanyi nti kyalwanirira si kiki, alwanirira kyaffenna. Oba oli awo ne famire ye ejja kufunamu. Ne simanyi nsonga lwaki basajja mwe mwerowoozaako mwekka na mwekka. Mulimu statement singambi newankwadde abatuma mwogere ebyekisiru okubeera nga mulwanirira bali naye munno ne baagala okumutta gwe nova mu statement efaana bwetyo. Abalesi wandibadde osirikawo omuntu osirikawo nogamba ne weebuusabuusa nogamba waayo sinnabitegeera bulungi naye nja kwongera okinoonyereza kwegamba kiraga some kind of maturity.
mu muntu nga gwe kuba oli musajja mukulu ne mugana ne mukola ebintu eby'ekisirusiru byakabampaane kubanga babawaayo ne muddira effubutizi efitina n'effutwa n'omutima omubi ogw'ekkoogwo omutima ogw'enzikiza ne muguteeka ku munnammwe mwana naye ate ng'alwanirira ffenna ne famire yo n'abantu kuba famire yo bonna tebali bulungi boshitegera mukomye omutima ogw'okweyagaliza mukomye ebintu ebyo by'okweyagaliza mwana basajjamwe kati wuuyo kati tukuyambe tutya naffe tuveemu statements ezikuduulira famire ye eneewulira etya banaawulira batya famire ye eneewulira etya n'abaana bo nga naffe tuvaamu statement embi eziduula kuba naffe tukisobola wokitegeera naye bagamba omusiru takusiriwaza ffe tetujja kukola nga bwe wakola twagala tubeera ekyokulabirako eri basajjammwe tetujja kukola nga bwe wakola nedda katonda akuyambe osuuke utiriire ekirwadde kyonna ekikuluma okitegeera akuyambe osuuke otereere ekirwadde kyonna ekikuluma oba oli awo olidde engulu oli wamu ku magezi ffe tulina buzibu nammwe naye Mukama Katonda akuyamba osuuke ekirwadde ekikuluma ekikubala embirizi otereere osange abaana bo kuba bakwetaaga osange famire yo ne bazeeyo bakyakwetaaga ffe tetujja kukola nga ggwe munnange obulamu bwakyagulanyi tebubakwata kumumwetaaga mufu ffe tetujja kukola nga ggwe naye nga mweddeko agamayisa mavundu nnyo mwana ne babeera abakozesa mulimu ebigambo byotayinza kuvaamu statements ezimu nga zirabisa kitegeera ofumitirizamu n'osirikawo nogamba kino tekiyita n'ovaamu statement weeto ng'omusajja alina famire n'abaana ng'ebiseera biri bali balaba anko kamiliyoni naye ate anko kamiliyoni ayagaliza kitaabwe okufa olw'ebyenfuna kubanga bamuwaayo eri biswaza kitegeera biswaza nga mutabani wo mukwano gwa mutabani wo mukwano nnyo ne mutabani wa Bobi Wine ate nga bakuze basajja bakulu bategeera kyakulabirako kiki obeera owa omwana wo biswaza naye ffe munnaye tetubalinaako buzibu era tukwagaliza okusuuka okulungi kitegeera tukwagaliza okuwona leka omukono gwa Mukama ogwo guwonya gukukkeko kutirire mu linnya lya Yesu tuli bayaye ate n'okusaba tusaba tuli bayaye naye tetubba n'okusaba tusaba mu mawulire agakagwawo nga tegawomya Nakabululu omuyimbi Nakinku champion muyimbi asinga okuyimba mu Uganda nambe mu Uganda Dr. Jose Chameleone addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka ngenda kubasaba mwenna omuyimbi waffe tumuteeke mu ssaala twongere okumusabira kuba champion Jose tumwagala ate nga muki tumwetaaga nga mulamu atayongera okubeera nga azanyusa eggwanga Dr. Jose Chameleone tugenda kukusabira blood era nsuubira ne kino ojja kikola ki ojja kukiyita mu man quick recovery ja bless stay blessed my brother man amutudde mu ddwaliro champion najja kudda nga ali strong nze mumanya ajja kiyitamu ekyo nakyo man big up twongere omusabira kyali waffe waliwo ddiikuula ayagala tumwogereko era nga buli lunaku akola ekisoboka kyonna okufuna ekiva gye tuli nga kyolekera gy'ali tekimugaana kukola byesittaza nga 50 olunaku just kufuna attention yaffe naye ddiikuula nkubuulire tolaba nti tulippira buli gwe tusanze naye gwe ne bw'oneebaka ku nnyoko ne bw'onajjamu empale ne weebaka ku muwala wo omuwere gwe waakazaala tetukyalina budde bwo bw'oba wasuba okufuna attention yaffe ebiseera biri nga tetunnabeera bize byakusuba mu kaseera kano tuli ku nsonga nnene ya Uganda gwe tukutwala ng'omulalu w'okukyalo lwazze mu masaŋŋanzira ng'ali bwereere gwe yeekanze naawe gwe twekanga
omulalu w'okukyalo lwawe mulidde mu katale k'emibuulo gwe yeekanze naawe gwe twekanga sigaana nti omulalu kyabeera akoze kibeera kyesittaza naye gwe kikyobeera osuubira mu muntu afaanana nga ye gwe olinga ng'omutamiivu w'okukyalo omutamiivu w'okukyalo lwanywedde omwenge gwe nadda ewaka mirembe nga talina gwaleekaanidde yadde gwawemudde ekyalo kiyinza okukeera okukuba ggwanga mujje basambe ensiko banoonya omuntu waabwe kubanga ke kabonero akalaga nti atuuse eka bulungi buli lwayitawo ng'aleekaana era bw'ayitawo mu kasirise ekyalo kiyinza okubuna akasattiro paka nga bagenzeeyo ku kazigo gy'asula ne basamba oluggi ne bakimanya nti mwali ne bagaawo omutamiivu waffe gy'ali ali bulungi mu bufunze nga ye ekintu ekiri nnomo bw'akikola ate mwekanga nnyo nga lwakoze ekitali nnomo olwo ye lwabeera nnomo kaakati naffe mu kaseera kano bwe tutyo bwe tukutwala ne bw'onaakola ebyesittaza okusobola okufuna trending ne bw'onatta abantu okusobola okufuna trending ffe tuyina ebyokulowoozaako ebinene ebitutudde ku mitwe so si bantu balinganga ggwe omuntu atta omuntu asobola okufuna trending nkakasota ntasobola kwebaka ku nnyina afune trending omuntu asobola okutta omuntu afuna amawulire onkakasota ntasobola kwebaka ku mwana we afune amawulire kakati mu mbeera yonna amawulire agakwogerako oba mu bulungi oba mu bubi tetuyina budde bwo kubanga mu bizibu byaffe gwe toliimu omanyi abantu abasinga beeteeka mu kifaananyi okwefuula ebizibu by'abalala era n'alowooza nti bw'anaavuma ono n'ono agenda mumwanikula kubanga oli kizibu kye mu bizibu byaffe ebinene bye tulina gwe toliimu kubanga ebizibu byaffe bye tubeera nabyo bya bbeeyi ya sukaali bya nguudo mbi bya ddagala etali mu malwaliro ya bbeeyi y'ebintu ebirinnye ebikozesebwa obulamu bw'omuntu owa bulijjo bya nsoma mbi bya equal opportunities ezitaliwo mu Uganda bya bukenuzi bya kusiba b'opposition bya kutulugunya bannansi n'abaana baffe abasoma okuddukira mu bwakadaama mbuulira mu bizibu ebyo gw'ogwawa era kizibu ki ky'osobola okusolovinga mu bizibu ebyo leka kwefuula wa mugaso nnyo weeteeke mu kifaananyi nti gwe tulwanyisa kabeere Yoweri Kaguta Museveni tetumuyinaako buzibu yadde n'akatono tewaliyo n'omu ku ffe awalalira Museveni mutabani wa Amos Kaguta wabula ebizibu ebireeteddwa Museveni bye tulinako obuzibu n'enkola za Museveni ze tulinako obuzibu era tewali ajja kukwata Museveni ng'obuyinza bukyuse ng'akwata mutabani wa Amos Kaguta Museveni ajja kukwatibwa ng'aleese ebizibu oba aleese ebizibu ku ttaka lya Uganda kakati bwe kiba nga Museveni obuseveni ataliiko kitiibwa kiri kye tulwanira ataliiko ntebe eyo gye tulwanira tetumulinaako buzibu how about you Kiyenje how about you Kiyenje Kiyenje leka kwewa mugaso tuyina ensonga ennene ez'obuvunaanyizibwa mu ggwanga gw'okkirizibwa okukola buli ky'oyagala okufuna trending singa ekirooto kyo kibeera nga kyali kyakufuna trending kibeera nga kyali kyakwogerwako mu ngeri oba eti oba ennungi oba embi gw'owangudde ekirooto kyo weebale kukituukako era mmanyi nti agamaanyi g'okutta omuntu bwe ganaggwamu ojja kwebaka ku nnyoko kuba okisobolera ddala bulungi ojja kwebaka ku muwalawo kuba okisobolera ddala bulungi naye ne bw'oli bikola tegalibeera mawulire gye tuli toliyogerwako oba tolifuna kigambo kyonna nga kifubutuka mu omu ku ffe oba mu bumwa bw'omu ku ffe nga kyolekera gy'oli kubanga toli target audience yaffe era toli kizibu kyaffe mu bizibu bye tulina gwe toliimu yadde ne mu bifo ebisembayo toliimu leka kwewa self importance okole buli kimu ne bw'oneeyambulira engoye wakati mu masaŋŋanzira g'ekibuga ntegeeza State Square tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'onajjamu engoye n'ositama wakati ku State Square oba ku Mini Price tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'okwatira nnyoko ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'olyebakira ku muwalawo ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli oba ne bw'olikubira nnyo kempi ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli
ne bwone kuba muwala oba ne bwone baka ku muwalawo ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli ffe tuyina ebyokulowoozaako so si bantu balinganga mmwe awo endowooza yammwe weeri siibanenye kubanga neeyaffe yaliwooko emyaka nga 25 emabega era oba osanga naffe twali tulowoozanga mmwe mu kiseera kyaffe oba osanga twali tulowoozanga ggwe mu kiseera kyaffe naye mu kaseera kano ensi yatubikkulira ne tufuna okubikkulirwa ne tuyingira nnyo munda mu yo ne tukizuula nti obulamu busukkako ku trending kakati gwe trendinga amawulire gakole goyagala gonna walampa boyagala bonna vuma boyagala bonna naye ku saidi yaffe ne bwone baka ku nnyoko va mu bakatuliki okujooga genda mu busiraamu okujooga naye ku saidi yaffe ne bwone baka ku nnyoko ne bwona tamuwala wo ne bwone baka ku muwala wo tuyina ebyokulowoozaako mu kaseera kano ebinene era njagala buli omu ngambira omwana oyo nti nabwaneebaka ku nnyina ne bwanatta muwala we ne bwanajjamu engoyi n'ayita bute ne bwanaasitama wakati mu kibuga byonna asobola obbikola olwa trending olaba yatta omuntu olwa trending manya nti bweriggwamu ekasupu n'amaanya ge yasaka mu kutta omuntu bwe galiggwamu asobola era okwebaka ku nnyina asobola okwebaka ku muwala we wakati ku TikTok live because anoonya tokability anoonya mawulire anoonya kubaawo mu bulungi oba mu bubi beerawo mu mbeera yonna gy'oyagala naye kimanye nti ku sayidi eyaffe tuyina ensonga ennene tetuyinza kubanga tuyigga mpologoma ate nga tugituuseeko ate n'otulaga akamyu nti kaakano akamyu ke kanaaba akangwako okuyigga oba ke kanaaba akangu okukwata nedda ekizibu kyaffe tekaabadde kamyu ekizibu kyaffe okuyingira ensiko okutandika okuyigga yabadde empologoma ate tugituukako ate tuwugulule oba tuwugululwe akamyu tuwugulwe akamyu so mukulu ssebo ne bwoneebaka ku nnyoko nagambye Gravity ennyimba ze yayimbye agenda aziyimbire nnyina abantu abamu ne bavaayo ne baŋŋamba oyogedde mu bubi kati ne neebuuza kyotasobola yimbira nnyoko oba naawe ekintu ky'olaba nga tekisaanidde muntu kiyimbira nnyina oba omuntu oyo abeera akiyimbira baani abalala kuba maama wo ye muntu akurisivinga mu mbeera yonna ne bw'aba mufu ne bw'aba mulamu maama taligobya mbeera oba olwadde abalala bonna nga bakutya maama akuyita oba ssente ozijja mu bubbi maama akuyita nagaana eva mu bubbi takutwala ku poliisi kuwaabira akubuulirira wano mu nsobi yo gy'okoze kati Gravity waabeera tasobola kugenda kunoonya nnyina gy'ali abiyimbireyo. Why is he bringing such toxic words in the domain of Buganda? Agenda eri ewaabwe gye bamuzaala tukkirize tugaane ekigambo kye nakwesiza saakikwesiza mu nsobi. Gravity oluyimba lwe yayimba lukwasa obusungu. Omuyimbi bw'asiba obuviiri abaana baba baagala siba buviiri. Omuyimbi bw'ayambala engatto abaana baba baagala kwambala ngatto. Omuyimbi bw'ayambala biki abaana babeera baagala kukola biki. Kaakati kambabuulire Gravity bwe mutandika okukozesa ebigambo bwe bityo abantu mbeera mwagala generation eddaka ebeere ng'ekozesa ebigambo by'ebimu okuwemula abantu bawemula kubanga okuwemula kitundu ku bantu okuwemula kikozesebwa naye wa era ddi era kwani era nga bigenda wa singa omuntu okukwata akutuge n'omwesimattulako n'omuwemula buli muntu ajja gamba amulyosi singa ogenda mu balongo ne bawemula n'ovaayo n'okomplaining bajja kubuuza addono nayo ki because it is an organized situation okuwemuliramu didn't you know about it baadde bagenda kumula addono nayo ki nga they are part of them naye omuntu sikuva buve mu bbanga n'ogyotandika okuwemula abantu nedda Gravity nagamba Big Eye ogenda tegeka ekivulu ekyo bawambe buli kikyo singa oli mugezi tewandi kitegesi teyawuliriza bagenda twala buli kaki
Nzize ngamba abantu ebintu bingi ne ngamba Kenzo abantu baali basusse okwogerera festival ye. Ne mugamba mubuuza akamanyi. Ti festival ejja kubaayo just egenda taataaganyizibwamu enkuba. Egenda keera kutonya ku lunaku olwo naye ejja kumala ekyengo obudde bukyali abantu bajja kujja. Era n'akakomentingako n'agamba thank you my brother. Kitegeeza yakalaba bulungi. Gravity nkubuulira bw'otavaayo kwetondera ku luyimba luno. Tolaba nti olinawo buukozeewo ogenda kubutunda nga teri akkase nga totamidde nga teri akuwaliriza naye obutunde for survival in the near future. Bw'otavaayo kwetondera oluyimba luno n'ogaana n'abantu okuddamu okulukuba naawe n'okakasa toliddamu dduku. Tolaba nti badde oyita mu mbeera nnyingi ogenda kakasa ku luno. Gweteeka waaga ekyo nakyogera ne ku live emu nga ndiko ne ba Epasi DJ Jacobu kwaliko Yokasirie kwaliko Onosma Kapale nembagamba you watch the space. The beginning of gravity's extinction, not downfall, is going to be marked by this song. Muteke wabiri. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.